Zimu nsobaano zikulaga ku nga munyumya naye nga tunyumya ng'omugambako bizibu byo nga mugamba naye naŋŋamba era nga bye bizibu byebimu byayimiridde mu kamera neyeekola ki neyeegaana. So abantu tosobola kwesiga muntu 100%. Omuntu akyuka kisolo kye bayita omuntu kiveeko. Tuwulira muno Sipapa yali ayagalamu abakyala abasatu gwe Serena Bata ne Shamira mukwatagane wamu mbeere nga temwewalana naye nga mbuno gwe ngoyi oyo mwana yakajja buzi. naye mbuno nga gwoyina lwaki nakwatagana ne Serena kubanga namukola ki namusangawo. So kati ansanzeewo bw'aba tampadde kitiibwa kikyoba mpa muleka. Lwaki nakwatagana n'oli ate ye nesikwatagana naye ye bwe mba nnina ebbuba lingi lye bagamba lye nnina ebbuba liva ku ki si ku mukwano. Kati lwaki bannenya omukwano gwange okubanga eyali akola ensobi. Katwebuuzeemuko Sipapa still ku nsonga ze zimu yagambye mbuno like empisa zo si nambulukufu toli mukyala wa mpisa. Ekisooka muno obeera n'abasajja abalala. Kino kituufu kikwenkana ki? Kubanga lyembadde mu media oba mu limelight wali owuliddeko nti Brown Sugar bamukwatidde mu bwenzi. Netwako ebifaananyi ebyakubwa ng'omugongo gwomu gulimu scratches. Yankuba and it was because of a song nayimba oluyimba lwange baluyita opponent nti nakufunira opponent andabiriranga kibebi nankuba from nowhere wali omufunidde opponent luyimba tuyimba ennyimba tetuyimbira ffe tuyimbira abantu nankuba. So navaayo ne ngamba abantu nti yankubidde luyimba. Oli yandyebuuza lwaki kati ovuddeyo ng'ate bino n'ebikolwa by'oyogerako bibadde bikutuukako okumala ebbanga. Ekintu nga tonnamalayo. Omukyalo oba omwami ne w'obanga okoze ensobi ki never accept a woman or a man to torture you or you go through the situation that is domestic. Nga oyita me am against domestic violence. Era kakitandika oba kuvadde obadde ebibiina I was against it. Naye ng'ate kutuusibwako nga tovaayo. Nga sisobola sibya wenna avaayo bajja siba omwami wange ate nga mwagala. Okitegeera bwe banaamusiba nayagalaani. Gubadde mukwano. Kati wamukyaye. Sipapa ye tetukyayina nkolagana naye. Nze sikyayina nkolagana na Sipapa. Kati ki ky'oyagala Sipapa akkolere essaawa zino? Asasule mabanja. Bwe kiba nga kiganye nga bwe yagambye ntajja sasula mabanja. Ekituufu sigenda sobola sasula mabanja nasobola kweyimirizaawo nze nga nze. Okweyimirizaawo nja kusobola kuba ndi mukyala ayeekolere era gwe yasanga yeekolera. Wabula ekyamabanja nsaba abantu bankwasizeeko omukono tusobole osasula amabanja ago banzirize ebintu byange eby'omu nnyumba banzirize ebintu byange eby'edduuka. Edduuka lisangibwa wa? Batugambye Kireka era nalikola edduuka eryo we nali ntandika oddikola natandisa miliyoni zaali 3. Kati Sipapa lumu yayimirira mu kamera n'agamba yampa bizinesi ya miliyoni 8. Notavaayo tubuulira oba bituufu oba si bituufu? Babuulire oba kituufu oba si kituufu. Lwaki ekitegeeza mbadde mutulimba babiri? Naye nga bw'oba ogenze ekireka osobola okubuuza abantu bonna ku kyalo how I started up that business era mirundi emeka gy'abadde akalwanyisa kaggwewo. Buuza lwaki? Nakugambye yaŋŋamba ku kukola ne kuyennondeko. Kambuuze muli yandigaye muno mmwe ebyumbadde mwegatta babiri okubuzaabuza abantu ne bafaani bammwe. Olw'ensonga muno yatugamba bizinesi amutalo kinana notavaayo. Bannamawulire mmwe mubuzaabuza abantu. Ate tutyanga nga mmwe temutubuulira mazima. Nze bankoledde ebintu mu kamera zammwe. Naye sibimanyi. Oli naga Brown Sugar bamukoledde ki? Ozaki Serena Bata yandibadde akulwanisa mu kaseera kano oyitiramu koyinamu obuzibu? Nze kyenyinza okugamba kiri kimu newe mwegatta abantu 100 newe beegatta abantu 100 temugenda kulwanyisa Brown Sugar ng'ali ku mazima. Kubanga buli omu agenda okuvaayo yegatte mu luno olutalo. Abasinga nina vidiyo zaabwe nga twogera, nina bu screenshot nga twogera mu message nga twogera ku bantu ab'enjawulo ngera twogera ku mbeera y'emu. Serena Bata agamba walwirizinga akagundi ke ng'akaaba ng'ate nga byali mboozi yammwe wakati wo naye. Serena kino nkyogera ntya Katonda bwe wataka vidiyo ako wajja n'oŋŋamba nti gwe kennyini gwakatadde
bw'ogamba nti nze yakata Serena woba ogamba nti nze yatakuka vidiyo Mukama gyali nsaba Mukama ambonereze ampe ekintu ekibi kyensinga ekigenda okusiranya obulamu bwange bwonna bwe mba nze yataako ka vidiyo mukazi gwe nga bw'oyogera ekintu ekyo kyannumye bwe mba nze yataako ka vidiyo nsaba Mukama ambonereze ampe ekintu ekibi ekigenda obonyaabonya obulamu bwange naye bw'oba gwe yakata nsaba Mukama akiteeke ku mutwe gwo oba alamule mu bwenkanyaabwe. Oyinza olowooza kino muno Serena yabyogeddera kuba alina oluyimba olupya lw'ayagala okuta. Lwaki bw'oba oyagala okutambuza oluyimba lw'olutambuliza ku shuga? Shuga alina ebizibu bye bimumala. Lwaki gwe oluyimba lwo olowooza mbu shuga yagenda oddutambuza? Lwaki ebizibu byange bo bali mukolera musanyu? Sipapa yagambye muno weegase ne bamafiya okumusuula. Waliwo abantu abakuli emabega eno abakusindika osobole okumusuula. Sipapa yagambye ye mafiya. Kati bw'aba ng'agamba nti neegase ne bamafiya ng'ate mbadde ne mafiya obulamu bwange bwonna. Kati mazima ddala byayogera tebikwatagana kye kisooka. Nze ne mba ntunulira bulayivu bwe byayogera tebikwatagana. Byayogedde muno si byaddamu ku ludi akyusakyusa ebigambo. Okitegeera addamu kukyusakyusa bigambo. Kati bw'aba agamba mbu ndi ne bamafiya nze obulamu bwange bwonna sirondanga nako. Simanyi sirondanga nako yadde kyamanyi okukyala. Waliwo yakubidde essimu n'agamba katugezeeko bino katukuteekemu ko omuliro ogeze osuula Sipapa. Nga nsuula waaki? Sipapa yaani gwe ngenda ossuula? Mugagga Sipapa omugagga. Obadde kituli ku mazima. Nze sinnavaayo kombo nsuule Sipapa. Sipapa ekituufu talina ssente. Lindako. Oyina vaayo abantu batuyambe bakuyambe. Dani okubeera mu showbiz okweraga mbu oyina nga tolina. Kuba nze mbirabye. Wategeerako waliwo gye bagamba muno ebintu bagambye muno ekiro teyakomangawo because yalina nga gyali alaze era tujjukizamu ebifaananyi byafuluma nga yina ajjudde embale. Nakyogera era si kyejjusa kubanga nali njogera mazima. Wabula yavuddeyo okuwolereza Sipapa lwaki mu luyimba lwe yagamba akomawo mwenda nga bukya yali avaawo. Kyeyali agezaako tugamba. Yali ye oyina kibuuza ye kuba kati ye ayagala situla lutalo ku nze ate nze sirina budde she's not worth my time. Nayogeddeko ko ne Serena Bata n'akuwa amagezi n'agamba okkirize ekyabaawo. Alina okumpa amagezi because she's not the one who has been in my marriage. I've been in my marriage. I am the ghost of my own self. Anti mbadde mwagala ku musajja y'omu. Mukwano ne we tubanga tuli balongo nga tuva mu lubutaaba ekitwawula mutima kuba tebifaanagana. So I am the ghost of my own self. So amagezi ge togaagala. Bwe najja neeyogera ki nga nze kennyini seebuuliridde tewali kye bagenda. So amagezi ga Serena Bata togaagala. That one is not worth my time. Yeah. So what next? Nga twagala omumaliriza. Kubanga otiisibwa abakyala abali eyo mwenna bw'oba ng'onyigirizibwa nga you tortured, you're going through a very situation that is not considerate. We are against domestic violence. Oba oli mwami nga you tortured, banange stand up. Temufiira mu maka, tolinda mu byembaddemu ng'omusajja kubeerera enkeera akujjanjabe. Nakuba enkeerera n'akujjanjaba, nakubeera n'akujjanjaba. Oguddako lwali kuba agenda kumenyaamenya. Agenda kumenya oba omenyeke magulu, oba omenyeke mutima, oba akumenye mutwe. Tukufiirwe. Kati muyimuke muve mu bino mbu ngenda kuswala. Okuswala nedda, muyimuke twekwatekwate, let's fight this together. Oli yandigambye maybe waliwo benalabye ku Facebook nyatubikiriyalingi tino ogezaako kukuŋŋaanya kasente kola business oba kwebbulula. How true is this, Brown? Nze nebbulule nga newe nali ntandika bizinensi yange kuliko ekikumi kya Sipapa. Sebo kuliko ekikumi kyo ofuna sente okuva mu bantu. Sipapa bw'atyo yagambye ofune sente okuva mu bantu. Mukwano Sipapa agenda kwogera buli kimu. Kale bwe mba nga njagala kwebbulula y'omugagga w'e Kampala ow'ensi eno lwaki tazimpeza amabanja. Mb'olimba okakasa nandi postinze leero genda ku Facebook yange nga mbagamba Sipapa ali ku La Grand Kabalagala Chase Johnson Hotel gye babadde batubanja. Lwaki abadde agendayo? Maybe agenze kusasula.
ate gwe batabanja baneemubadde yagamba tebamubanja abadde akolayo ki yasasuze eki tayina he's bribing using the little money ze yandikozesezza okusasula ate abribing abantu gamba tobamanja gamba tebamanja njakola bwenti nja kusasula mu ebbanga weriki nja kuteera mu miliyoni wali manja 2 nja kuwa 4 nja kuwa 5 that's nothing byokola mu nzikiza byolesebwa mu kitangaala kati wakati bw'osindikira Shamira asigadde mu maka kuba yagambye ye winner Sipapa ya postinzaga ye winner there are people who are not worth my time. Who is she? Why should you even talk about her in the camera? She's your wife. My dear, I don't have a co. I am worth being alone on a man, not being a cheap skunk. Kubeera awo nti you followed nebuli kivaayo. Lastly, eyo katuveeyo kale katuveeyo lastly ebiragalagala nade sinakikubuuza how true is this nindako how true is this munno brown sugar wali okozesa ebiragalagala bakyogedde nenkiwulira naye nina ka video kengenda okutaleero nga be babadde basasula boogere bennyini beewaddeyo nga bagamba yatuwadde sente ntini yabadde atuwa miliyoni emu nga twagala miliyoni 3 era brown sugar ffe tetwayogedde kintu kyonna kuba Sipapa yagambye ayagala bogere ebintu ebyo brown sugar mulalu brown sugar akozesa ebiragalagala brown sugar abadde mufumbo byebintu biki kyovula abayafunye oyo omuvubuka mbwayogera ebyo ebintu omuvubuka nangamba nze siga akwogera kintu kyonna nti bampadde miliyoni meka 3 wabula ebazimpa brown sugar nze ndi mwavu nja kwogera who's there to back up your story brown sugar I have the evidence by yourself yes toinayo muntu gwali onyumirizaako nomugana nebe emigo ginzita already references zibaddewo police emanyi nti babadde bankuba human rights emanyi nti babadde bankuba wekubira omulanga yes nina nezi reference nga reportings emisango egy'enjawulo ebigambo ebisemba eri abakulaba olugero luwanvu mujja kutuukiriza enda katona olugero luwanvu tujja genda tuwongera okufuna brown sugar yongere tubuulira engeri gyahiiringamu n'ebigenda mu maaso mu bulamu obwo ebigambo ebisembayo ekisokera ddala nsooka okwebaza abantu mwenna abambeereddewo abansabidde okutereera okubeera mu mbeera gye ndimu kati okuba nti nsobola oyimirirako nammwe nti nesikuba mulanga abanyambye financially n'ababaddewo ku lwange n'omukyala mbeezezaawo ebbanga lino lyonna Nanyonga Aisha bambi mukyala gwe nkwagala nnyo mukama ye balikuwa mutima mulungi wabula kyensembayo Sipapa lekeraawo okutiisatiisa n'okuvoola amannya g'abantu abali mu kumbeererawo kubanga oli mu kutiisatiisa amaka w'embeera mbw'ogenda kujja osuleti ya gaasi munda otukola ekikyamu mbw'ojja ompambe alina abasirikale batambula nabo bayina emmundu bayina ki jjukira gali maka bansuza so abantu mwenna abali eyo wensula tewaliwo nti waliwo security ey'amaanyi maka g'abantu si nti basirikale kyonna emuwulira nti oba mbuzeewo oba nfudde oba nkoze eki kino nkyogera sitya ajja kuba abadde omwami wange Sipapa oba abantu bembeera nabo oba tusibwako obuzibu bwonna kuba yatusuubiza dda olukwe baalupangira seguku olukwe lwabwe mbimanya ne bu video mbulina kuno kambuze Sipapa nga yakomyewo okyamwagala yakomyewo mu kutataanya ensonga I have the love of God upon him naye nga ye ng'omwami otokyamwagala mulabanga bwendaba ggwe nti nkwagala mukwano oli mukwano gwange oli muntu mulungi lwakuba sikolagana n'abantu banzikiza Sipapa wanzikiza si bwe ŋŋambye njagala nnyo ne tutambulira mu bwerufu bw'oba onjagala onjagale ng'okitegeeza kati oba ye omusajja nga ayagala okujja mu bulamu bwo oli oke nakyo oli open mwenna ekituufu saagala temunnindamu ate era temujja
mwenna nja tutwala omukisa guno okubanga mbakubiriza abawagizi bange n'abalabi ba B45 wano ku BTM TV oba oliyo oyagala okubanga oyamba omukyalo ono mu ngeri y'enjawulo okumuggyako amabanja kwayo omukulu Sipapa yavudde n'agaata agenda agasasula alina amabanja ga bukadde 5 mu emitwalo 80 n'egigwamu n'okola nti afuna wasula so tuve tumuyambe and we condemn domestic violence wano ku B45 nange nze kenyini nga kabaka wa television I condemn it ninga tetunnamaliriza ekibuzo kyenjagala okubanga mbuuza bantu bangi bavuddeyo ku nsonga zino nga bakyala bakubibwa naddala kati nga olaba omukyala Vivian Mbuga ate nga naye byalimu ebitowo ebityawo kati nya atogere ku mbeera eya Vivian Mbuga nga ono abadde family friend wammwe omukulu Sulaiman Kabangala SK Mbuga abadde mukwano wa Bao amanyiddwa nga Sipapa mbeera kikyojogera nga Mbuga yali abaddeko mukwano gwa Sipapa agomunkubo kubanga they are totally different. Yes. Why do you say that? Only businessman, he has a basis, a root of his business. I told Sipapa. I don't know, Simani. So I don't think they've been friends. Ndoza byali byakiya era ebaba aliko ab'omukwano. Kati embeera y'omukyalo ono kubanga ayagala kuvaayo wa SK Mbuga ojogerako ki? Waaye buli bufumbo bw'oli munnange. Buli omu waali walabira omwezi neki enjuba. Kati awo sisobola I can't determine someone's marriage. Wizo yakubye mukyala wamanyiddwa nga Talia. Nga kibi nnyo bannange kibi nnyo we are against domestic violence. Mujja kutta abantu mujja kututta mutumalewo. That is bad. I'm against it but still I can't talk about it. Buyambi ki bw'okyetaaga kati brown sugar? Neetaaga buyambi bw'amabanja amabanja omusajja yagambye tajja gasasula munyambe omugagga amwe Sipapa yagambye tagenda kuvaayo sasula maki mabanja naye ng'ate ezigulirira abantu n'ez'okuba fake receipts n'ez'okupanga mbu abasajja mbu banjagale ezo zazikola ki azina naye ez'okusasula amabanja g'ennyumba hotel ne business yagambye ezo tazina kati bambi oli yagala okuyamba akusangawo era akola atya okufuna enamba yange nja kuba mubakubire gwonoonye neetaaga buyambi bambi kale gwe wena naddala bali ku social media zange that is Facebook ne YouTube yange tuyambye abantu bangi so mukyaba avuddeyo ng'ono let's come out tubeere nga tumuyamba ate tumuddukira asasula amabanja addemu yeyagale agende ne mu studio ate tetujja mukiza agenda kukola bikolwa bitakkirizibwa mu mateeka ng'ebyokwetunda okwegaba mu basajja okuba noonya ssente zisasula amabanja so tuveeyo tumuddukire tumuyambe mu mbeera nga zinabeere ng'atereera mbaagala nnyo abadde ku kamera muyita the fourth awo kakoma tetwongerako musibe bulungi mweraba yangu wanze ngende